Yes, nkulamusizaako mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Ensonga za Muhoozi zikutte akati gwe mukwano gwange ali era zidrawinzewo tension ku myoyo gya bannayuganda. Era baminisitazi ab'enjawulo bavuddeyo okutandika okwogera ku nsonga zino. Lwaki byonna Muhoozi by'azze apositinga ku mikutu egya social media bivuddeyo ke kaseera akali addakadda. Wanirizaako nnyo okutegeeza nti oli ku UG Updates TV kusinzira oba ng'otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mbanirizaako nnyo mikwano gyange mmwe abali emitala w'amayanja. Jjukira emabegakaawo Gen. Muhoozi Kayinirugaba azze apositinga ku ku Twitter, ku media platforms ze eza Twitter ng'ajja apositingako. Mwe muli n'okuba nga gyawuuninga ensi naddala eziri mu relation ne Uganda in diplomatic relation. Ensi zino zizze nazo zeewera nkulokooto kulaba nga zisaba okwetonda okuli ofiiso eri eggwanga erya Uganda. Kyasookera Kenya yabaga nti asobola obbakubira mu wiiki emu, era twalaba nga eggwanga lya Uganda Mwami Yoweri Kaguta Museveni yavaayo ne yeetondera Kenya. Kakati juzi yavuddeyo n'atiisatiisa Abasudaani we yakoze statement ng'egamba nti nno olutalo oluli mu South Sudan olwo lumaze enkumi z'abantu nga bafa, agenda kuba nga aluzikiza mu bunnamiro singa President omulonde wa United States atuulawo ati ku ntebe Donald Trump mujja kulaba akajja okubajjirutuka. Kakati n'olw'ebigambo ebyo teyakomyeko, yavuddeyo n'agamba nti ye talina mbuzibu ekyokulekera maama we Janet Museveni okuba nga y'abaasikira kitaawe atwale entebe y'obukulembeze eya Uganda. Ate Kirunda Kiveidin, Robert Kirunda avuddeyo n'agamba nti nno ensonga ezimu naddala ezikwatagana ku security matters zeetaaga okudiscussingibwako mu ngeri ya musooleeto, mu ngeri ya bwegendereza, mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ate nga tetugitadde na mu public wabula mu ngeri ey'ekisajja kikulu, kubanga agambye kino kidrowinzeewo tension n'okutiisatiisa bannayuganda. Era Mwami Museveni kitegeeza nti nno alina okuvaayo nga Abasudaani bwe badimandinga apology okuva mu gavumenti yano mu Uganda, alina okuvaayo n'agiwa apology. Tubadde tukyali awo ne Ssemujju Nganda n'avaayo n'agamba nti Muhoozi yandibadde mwegendereza ne byapositinga. Juzi yatugambye nti nno maama we ayagala ajja asikire entebe y'obukulembeze. N'agamba naye mazima ddala newankubadde tuli mu gavumenti ey'omusajja atuvuga ali mu myaka 8 nga y'atwala eggwanga lino mu maaso, era ye ng'alowooza eggwanga lino lirina twalibwa mu maaso nga lifugibwa na famire ye. Agamba nti nno tulaba mutabani we yakulira ebya security, mutabani we omulala kazini yali mu by'obugagga. Kati tulaba ne Janet Museveni kati baagala musikiza ntebe ya bukulembeze. N'agamba nti no Janet free drop out ayinza atya okukulembera eggwanga atalina wadde certificate n'emu, ye Minister of Education and Sports, teyamaliriza senior 4, teyatula senior ya 6, naye Mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nti nno ensi agifugira ku midumu gya mmundu, kino alaba nga kisaanidde okuba nga kigenda mu maaso. Kakati byebyo ebibadde ebigambo bya Ssemujju Nganda ng'agezaako kudrowinga tension eri bannayuganda ssaako ne gavumenti okubalaga nti nno buli kimu ekigenda mu maaso tukiraba, si lwa kusirika busirisi. Ki ky'olowooza ggwe okuba nga Ssemujju Nganda okuvaayo n'agamba nti Janet Museveni newankubadde ye Minister of Sports and Minister of Education and Sports teyamalirizaako S4? Jangu mu comment section otutangaaze, golowooza asaanidde okubeera ku kifo ekyo kyaliko ssaawa zino? Kutegeeza nti nno jangu commenting, jangu liking, jangu sharing. Gwagala okutweyungako wali wansi waliwo ekigambo subscribe, kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, temuva ku UG Updates TV, mweraba.